Do not worry. Chonachone Chibayo, Abana Bapewona, they're all winners. I tell you that exposure Jebafunye, lessons Jebafunye, the single Bukuru. You might find that the winner. Good evening, everyone. My name is Gloria Mulunji Senyonjo. Most of you call me Baby Gloria. I'm really happy to be here. Thank you so much for inviting me. And as Movit, we are really, really happy to be a part of this. And we love to add confidence to the women out there, to the girls here that were contesting. We're really, really happy about that. And congratulations all of you, first of all. It does not matter how everything is going to end, because at the end of the day, you are all beautiful. You are winners. They're not the ones. They left. As I kept on talking, I realized these are young children. You're younger than them, right? Oh, congratulations still. So anyways, I'll talk to the parents. I'm sure the parents are here. Thank you so much for supporting your children. I understand how that feels. I've grown up with a mom, with parents that have supported me since 2 years and 8 months. So it's never too late to support your children and to let them explore the different talents that they have: pageantry, music, dancing, soccer, name it. Amen. Zendiwa, amen. Amen. Yes, so I'm really, 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 really happy. And move it, all day confidence. And the judges, that is can I talk as long as I can? I can talk forever, you're still deciding? Kali, Katia, who's the MC? Hence the pink Movit brand ambassador. I'm really, really happy to be here. I'm now speaking because the judges need to make their decisions. I was supposed to be a part of the judges, Naib and Nag. In the hierarchy, they gave me a new person. So Banana gave themselves, so don't put that late. Next time I'll be really, really early. I was told last minute, but I'm finally here. Parents, do not worry. Chonachone Chibayo, Abana Bapewona, they're all winners. I tell you that exposure Jebafunye, lessons Jebafunye, the single Bukuru. You might find that the winners will do well maybe on the next stages. That are going to grow their social media platforms, that are going to become brand ambassadors, influencers, different things. So it doesn't matter. It's about the exposure, the exploration of their talents. Amen. So oh my God, you're such a winner, you are amazing, I love that you put yourself out there. These answers were actually hard, but they were able to answer eloquently and amazingly, so we're happy about that. When I were judges, you signal me. I want to recognize Miss Senyonjo, right? Nanyonjo. I'm saying Senyonjo because I'm Gloria, I'm Lindy Senyonjo. Yes, I want to recognize you, Madam. Miss Ella, Miss Esther, Miss Fabiola, Miss Hannah, Mr. Pasco, Kale. I recognize you all. When I get to observe protocol, they call me while I'm speaking to the photographers. And then you tell me when the answers are done. I mean the winners. But anyway, let me stop here. Thank you so much. We love you so much. Morbid all day confidence. We are happy about the children. They did so well, and they're going to go further and further in life. We pray for prosperity upon their lives. Thank you. Wow. But maybe because it's my brand name, I can't change my brand name now. It's what everyone knows me as. So I don't really mind it. This is a whole conversation that I wish we could have at Southie Class TV, whereby we get to learn how girls, especially young children, can transition in the media scene and still maintain their aura, maintain their essence and branding. So how, just in a few answers while our judges decide, how has your journey been transitioning from Baby Gloria to bigger Baby Gloria to growing Baby Gloria? Do share with us. It's been a huge transition. I don't think I started like this. So it's been a huge transition with a lot of learning and unlearning.
with a lot of encouragement and discouragement, expectations, and setting your boundaries and setting your principles. So it's a long journey, but most of all, it's a journey that I handed to God, and that's like the best thing anyone could ever do for their career or anything like that. Thank you so much. We'll be seeking you out for a conversation, but thank you. A round of applause for baby Gloria, ladies and gentlemen. Mu tribute ya Omugenzi Radio yatuvaako tujjukira olunaku olwajjo yabadde birthday era twalabyeko abayimbi bangi mu celebrities ku page zaabwe ez'enjawulo wabula tekikyalinga emabega nti buli twakuzanga birthday nga bateekawo n'ekivulu naye ndowooza kirabika kigenda kisengerera naye ekyo tekijjaawo nti radio yali muyimbi alina ebintu bye yagatta ku industry eno bwe tutunuulira ssaawa zino nti we twava mu birthday it was just a week ne tuwulira nti ebizibu byali biguddewo okwali okufa kwe era nako tribute eba ekolebwa bwe bagalamiza wali nakawuka bajjajjagira nakawuka gwe bagalamiza wali Nakawuka nga ssaawa zino ekagga ssaawa zino wagalamidde buli mu tubadde nga tujja tulaba abayimbi bakola tribute bagenda ekagga bamukyali abatwala ebintu tetumanyi ku mulundi guno kigenda kuba but ekinaba kyonna kizze tujja kuba tubibatuusaako abantu bentudde nawo wano bali mu industry eno tulinamu ababadde bamaneja bazi group abadde bamaneja b'abayimbi abategese ebivulu abamu babadde nga banalizing ensonga eziwerako naddala mu industry mu music bonna tewali asobola kugamba nti tamanyi radio buli omu alina kyasobola okumwogerako kyasobola okumujjukirako ngenda kutandika n'omukulu bamuyita Mawa abamu abagenda mulaba ayinza okuba omupya abasinga mujja mu Eagles mwamulabanga era byebiseera byebimu radio bye yalimu era tayinza kubanga kumubuusa amaaso nga talina kyamumanyiko gye bale kusema kale sebo naawe gye baleko nsanyuse nnyo okuba wano nga ndi ku Urban TV ate era ndowooza munakyo muluje mukyaza baani faamwani badde mwandeeta dda nenjogera eri eggwanga netumirako ku mikwano gyange abazadde bange bawala bange n'emikwano gyange nga saganago ne baba nga basobola okuba nga nabo beeyunga kulaba olunaku lwajjo gabadde mazaalibwa g'Omugenzi Radio ate ye wiiki yemu mwe twafunira ekyekango ng'atuvudde ku maaso biki byojjukira ku radio contributions ki radio ziyakola ku music industry zosobola okugamba nti no tuteekeddwa okubanga buli kasatu mu celebrating nze kyemugamba nti kubanga omusajja abo twabafiirwa in fact twamufunamu nnyo kubanga yafiira mu kiseera nga music waabwe atandise okubanga asaanikidde ensi yonna kakati eggwanga ne libanga bambi eggwanga abayimbi bayimba n'amala emyaka 15 20 akyali mu kuyimba oli n'atuuka okubanga takyayina na nnyimba zayimba naye ng'olaba akyaliwo naye kibi nnyo ti Katonda yamutujja ku maaso ng'ate twali tukyamusuubiramu bingi naye nze kyensinga okumujjukira nko nti baakuba oluyimba abo baali bawalaganira nnyo ne Bebekulu oluyimba olwo ne lukola nnyo ate ne lubutunda ate nga lwalimu ne message ennungi so baakola nnyo yakola kinene nnyo ku industry ya music eno ogisitula n'abantu okumanya ni mu Uganda mulimu abaki abayimbi abasobola okuyimba obulungi naye twamufiirwa ate tufiirwa mu biseera bwe twali tusongira ddala okumwetaagira kubanga be twali tulaba ti mu myaka 25 bajja kuba ate bayimbi baki bamaanyi kubanga abaana abo mutuufu baali batandise okuyimba era kyobulaba munne yasigala era kati bambi omulaba atagala yavaako munne yali asobola okubanga akwatagana naye okubanga ayimba naye nga twamufiirwa nnyo era nze nsaba bano ababadde bakola ekintu kyokuba nti tugenda buli mwaka tukyongeremu amaanyi tubeere nga tukijjumbira lwakuba ebintu byawano ebyabayimbi tebatera nnyo bifaako babikola ne bizikira naye nga atulaba kyandibadde kirungi okubanga buli kaseera tumujjukira. Ku nnyimba ezimu eza radio ze yaleka awandiise omwaka ogwedde twafunyeyo era omuyimbi omu ku nnyimba ze yafulumizaako era olw'Omugenzi that's Lydia Jasmine ku nnyimba 3 ku 4 ze yafulumiza ku abaddeko Omugenzi kitegeeza nti music we mu bantu ne bye yaleka awandikidde akyalimu. Duncan abantu abasinga bakumanyi Duncan Emitiyana ddibu ki radio lyaleka mu music industry ya Uganda? Dasi njja kwebaza okubanga otukyaza wano ku Urban kyokoze kirungi nnyo. Radio nsaba Mukama muwe ekyumula eky'emirembe era musonyiwe bino ebyamusabako naye nga Bannayuganda twasubwa talent ey'akabi ennyo
era Uganda music industry ejjamu eddibu ery'amaanyi kubanga ovudde ku radio kuba nti ye yali muyimbi owakabi naye njagala okkirize abayimbi besigenda mmenya naye nga mubamanyi balina ennyimba z'abawandiikidde nga mpitirivu ate nga buluyimba lwawandiika nga radio lukola bulungi nnyo okitegeera nti abayimbi bano ennyimba zeyabawandiikira zakola bulungi era agenda okufanga ne Spice amuwadde collab eyo ndoza evidiyo gye yasembayo kola siba kiri kyuma ate era njagala omanye nti waliwo n'abalala abatwala ennyimba za radio tukyagenda maaso n'okuba ntukola ki nga tuziwulira waliwo n'omu gwe bagamba nti bo babba disiki ne bagiina mu nsawo okitega kyengamba kati kiba kitegeeza ki nti music we ng'omuntu akyatambula wabula twafiirwa nti saawa zino tukyalina bawandiisi ba nnyimba batuufu balungi z'ennyimba empoomu okitegeera nti ate kirungi kya radio nti ne bwe yabanga akuwandiikidde oluyimba yatwalanga obudde n'agamba nti jangu n'abeerawo n'agamba oluyimba yita wansi wano yita waggulu okitegeera ebyo nga tabirimu so nti music industry twafuna eddibu ery'amaanyi ku musajja nga radio nti era ayinza okuba omuzibu okukola ki okuzzaawo naye nsaba tetumwerabira era abadde bakikulembera luli nakati mu kikulembere tugende nga yeekagga tumukubeeko enfuufu tukole buli ekisoboka tube nga tukyamujjukira muganda waffe abayimbi bangi abavudde bweru bazze bakola tribute nga bayitayo ekagga eyasembyeyo yabadde Conscience analabye Wakibenda yawandise n'agamba ye muyimbi omu ku abatulaga nti omuntu asobola okuyimba oluyimba mu luzungu ate ne lukwata ne buli omu n'asigala ng'alunyumirwa wano balinga bagamba oyimba oluzungu tosala music tetumutegeera namba emu tribute eri radio nze nyinza okugamba okusinziira ebbanga lye mmaze ne lye namala nga mpulira ennyimba za radio nyinza okugamba nti y'omu ku bayimbi abaali balina talenti ensukkulumu mu industry ya wano e Uganda. Nze ndowooza wabula nyina ekintu kye nalowooza ku lwa radio nga amaze okufa ayinza n'okuba naye yafa teyeetegedde maanyi gyali alina mu industry. Era okufa kwa radio mu ngeri y'obulagajjavu kwabuusa abayimbi bangi okutandika okwemanya kye bali n'okwegendereza olumu nga balabidde ku radio kubanga n'abayimbi abasinga obungi bamanya radio nti w'amaanyi ekisukkulumu nekyali mu bantu nga amaze okufa. Ndowooza kwali kwetereeza kyali kyakulabirako eri abayimbi bonna okukyusa olumu enneeyisa gye baali beeyisaamu okuddamu mu nneeyisa endala nti abantu baali babalanga kyanjawulo nnyo mu maaso gayo. Radio oyo nze olunaku lwe nasooka okulaba radio nti muyimbi nali ku resort Entebbe. Bebe Kulu yajja n'ava ku stage yali akabwati ng'asitudde stage yonna baali baakajja naye yayimba akayimba kano nti zuweno lwaki tonteeka ku minzaani resort yonna nga bw'ogimanyi neekuba enduulu ne bayisiŋŋanya bwe bati nga Bebe Kulu akka good wife eyambuka mbutuufu kwolwo we nalaba ne ngamba bano abaana nga b'amaanyi abantu nga babategedde ffe ng'abantu abadde banyumira muziki wa Uganda oluyimba lwa radio ne baluteekamu kati ku nkadde zonna kuba wayise emyaka emeka kati ng'afudde yafa 2017 yes 2017 sibe kiri kati emyaka gye giyiseewo ng'afudde nakati ne baluteekawo owulira nga luwoma okukamala era kakasa obuyiiya bw'omusajja ono nti bwali bwanjawulo okumanya obuyiiya bweyoleka yalina bw'ayimba naye yafa naye n'abanga afudde. Kiwulira kale nabaddeko ne Palaso n'agamba radio yamulekera ekyennyanja nakati akyakikuumye yemu ku peeti ze zasinga okwagala okumujjuukirirako. Waliwo omuyimbi Omunigeria wano mu January yazina performance bamuyita Ricky Hassan kiyasoose okukola yasoose kuyimba luyimba lw'omugenzi radio ndowooza tulaba nti amaanyi geego. Davicom oli mutegesi wa bivvulu saawa eno okuba ebipande kikyosobola okujjukira ku radio naye singa akyaliwo gwe ng'omutegesi saawa eno singa kiri kitya? Moze ebimu byensinga okumujjukirako twalinako ekivvulu emitiiyana eyo twayitegese good life extra yaneera solo ey'obudde kati nitukola date yemu ne radio bagiyita Mbona FM
kati moze atuuka mu ttamu yagira mu Open Roof n'agamba mwakoze olunaku lumu ne radio nga nze radio n'agamba dde nsa ekivu tukikansolinge tunonde date ne tumugamba n'agamba ekintu ekiyitibwa radio tumugizannyiranga naye ba yakizindaalo tetugenda kufuna bantu yatwafunye mu kisaawe kugomba twafuna abantu ebi radio nefuna bameka ate saa zalinganga munana ngeringa mu 12 naga kyo kinabagambye so singa mwakikansoli nze nembayimbira awalala eyayinyiza okumujjukirako naye mukyala yamusibanga enviiri kati naye nga takiza mwaba musotakiza muntu mwayo namusemberera era nga mugatokezanga noyagala omuyimbi yenna abayimba beera beera balwadde kati engeri gye baali bakabiri nga bakwasaganya olulimi ekirala twali tugende fort eyo twali tulinayo erasio ne tuyimirira twasimbula olaawo mu kizungu awo ng'ojjanga ewabbajjo waliwo kontena yali awo ekyengo yalinga etunda mwenge kati nga baba bagenda oluusi emulungu bagugula awo n'ateeka bbiya mu mmotoka kuleti ezi twaddemu okuyimirira twayimirira kyegeegwa kyenjojo sole nga kuleti bbiri nkalu wabula kyesaategeera oba yakugaba mu kkubo yali mu katusiita bali babiri bokka nga nebulawuzi ali muye twasimoka zalinganga mukaaga okutuuka okuyimirira ng'emmotoka kuleti nkalu so kati nze omusajja oyo nalinga mwagala nnyo obulamu bwange kuba nakolanga ne muganda Franka ku magye ku Zai Plaza twabeeranga ffenna awo nagendanga ewandiga yali awalinga ebbaala ye nze mu misinga mu bintu bingi ng'ojjako okuba nti yali bizinensi nze gye nfunamu ssente nafuna okunyura ku mutima nti wakwata nguga ifuna okola ekipande nokkira mu kyalo noonoonya ssente so kati ebimu ku byensinga okubanga mu misingamu naye nga yonna gyali nsaba Mukama Katonda amulamuze ekisa. Okay, fena tugamba nti no rest in peace radio still rest in peace legend. Tujja kubanga tukujjukira buli kadde buli mwaka ne music wo ajja kubanga akubwa ne be wawandiikira nabo music wo balisigala nga akuba. Urban TV, Diaswa Lugembe.